mami gyebaleko nnyo kale munairawe gyebale mwebale okukola amiina tukola obulamu buli butya katonda atukuumye era twebasa tuli balamu sho girabye otya kyo nawe ogyeba yeeyogerera yokka erina kilasi yeeyo abawagizi bakoze bulungi bawagidde bulungi navyo okumusima emyaka gya 20 katonda gyamukozesezza ku talanta ye y'ebitone ebyokuyimba abantu bagamba oli muzibu okufuna ku show navyo yafunye atya katonda wange simanyi oba ndi muzibu oba ndi mwangu naye nina abaana bange mu uganda wano be mbadde nabo okumala ebbanga okuli navyo okuli Bebe Cool, okuli His Excellence Bobby Wine, ne Jose Chameleon. Abaana abo badde nabo ate nga nabo banjagala nga maama waabwe. Kakati ekintu bwe kibeera ku mwana wo bagamba nti gwolekera abato tegunyuma nga nina kibeeramu yensonga lwaki mbaddewo. Mami twogere ku bitambula mu industry. Ennaku zino ebifaananyi bifuuse ebifaananyi ebyobuseebu naddala mu basereebu oyinza byogerako ki? Kakati ekyo obuwangwa bwaffe tebukwatagana n'ebyo omuntu alina okumanya obuwangwa olabye oluyimba lwa navyo lwe muyimbidde obuwangwa bwa wano olina butegeera bwagala ki ebintu ebitali bya buwanga bwo bw'obikola bibeera bweru n'olwakyo omuyimbi yenna ali eyo oba munnabitone wenna buli lwakola ekintu nga si kya buwanga bwaffe wano mu mbeera zaffe ng'abannayuganda oba okoze ekintu ekireeta okwesittaza era ekireeta ensonyi balina okumanya ekitateekeddwa kukolebwa tekirina kukolebwa. Ekyokubiri ebintu ebimu si buli kimu nti olina okukiraga n'olwekyo olina okumanya kikyolaga na kikyotalaga wadde olina eddembe ery'okubiraga naye ensi si bwetyo bweyagala kubanga obuwanga bwaffe tebwagala ebyo n'olwekyo buli muntu yetunuulire yeekebere alawo bakyakola eri obuweereza bwe eri abantu mukyo kituufu. Mami bangi beekwasa nti amasimu gaabwe gabbibwa ebifaananyi bino ne biteebwa kyandibadde kya bugunjufu okwekubya ebifaananyi nga bino anti kakati ebifaananyi ddembe ery'okubyekuba naye b'obiraga be baani era abibba yaani abibba naawe abeekubiza n'omuleka n'abikubbako kuba mufaanaganye. Omuntu alina okumanya kiki ky'okwekanga ekyama kyo era ky'okola ebintu babiyita kyama si byakubeerawo nga byakujaajamya olaba ng'ekyebbeeyi si bwe kiri. Buli muntu alina okuddamu yeekebere kubanga ebyo ebintu obiragaawo naye oluvannyuma lw'emyaka 2 ng'olina omwami wo b'olina abaana ogenda kuwulira otya. Manya ki ekigenda okujja mu maaso leka kutunula wano manya waliyo ebigenda okujja mu maaso bireme kukwasa nsonyi naabo ababibba ababiwaayo nakyo si kya bugunjufu lwaki abba ebintu bya muno n'omulaga ng'ali bukunya oba ng'ali bikola ebitasaanidde kubanga bibeera bintu bye byakyama n'olwekyo beefuge baleme kukola bintu bituswaza kubanga ffenna twesittala si bo bokka naye bw'obeera mukyala ffenna abakyala ng'abazadde ffenna abakyala ng'ab'obuvunaanyizibwa n'olwekyo buli muntu bw'aba akola ebintu byemanye waakoma. Mami olowooza si kya kiseera tufunayo ekisaakaate ky'abantu abakulu ekyo kisaakaate maama yayagala tokikola era nkakasa mu kaseera katerikewala maama ajja kwongera okulaba alambika atya abakyala tumanye biki ebituyamba okukuuma obuwangwa bwaffe n'ebitiibwa byaffe n'emibiri gyaffe ng'abakyala. Emibiri gy'abakyala si gyakujaajamya wane waffe mu Uganda. Mami tulina battles eziri wakati w'abakyala ababiri Cindy ne Shiba oyinza zoogerako ki? Ate mwe mwazifuula bato omu yayita King herself omulala Queen. King ne Queen baali badde wamu nga bategeeragana naye kakati bwe baagala okukayana ekyo sikitegeera bw'aba bawuliremu mwalowooza nti balina kuyombagana. Ensi we yatuuka ffenna ng'abakyala tulina kwesinga. Nze ndi munnabitone oli munnamawulire bwe tukolaganira wamu tugenda mu maaso. Nze ndi mukyala badde mukimba okumala ebbanga waliwo abataaba baddeko bashiba ne wabeerawo n'abata abalala basindi ffenna bwe tukwataganira wamu tugenda mu maaso. Twakolako show bagiyitanga abakyala si mmere era nga tewali mukyala anyomba munne era nga show egenda mu maaso. N'olwekyo nsaba abantu balime kitwala tulina kuba lutalo na lwakwevuma tulina okulaba ntukola bakyusa face abantu bategeere nti bintu byagenda maaso ffenna ng'abakyala ba buli mukyala alina okuyamba munne tweyongereyo okusinga okugamba nti buli muntu asike munne tubeere mu bbanga. Ensi tegenda bwetyo tulina kugendera wamu kubanga ensi weetuuse ya globalization yeeriwo kati
omuntu oyo bane muntu wano noloyo bane togenda kumanya ni agenda kwagala kukolagana naawe mu maaso. Mami, olowooza lwaki abayimbi bano abato ababa bazze ate bazaala wa nnyo mu abayimbi abaluddewo abakuumye ekitiibwa ky'okuyimba? Kakati era ebyo byonna bibeera byakusaasira omuntu aba tamanyi. Kakati waliwo amasomero g'olaba nze nali Nabbingo naye nze natandika Nabbingo. Waliwo abasookayo ne bayita mu mbeera eyo yali enzibu ennyo. Kakati nange nenzija nensanga ensi eri beta. Waliwo bannaffe abamu bazze ne basanga ati nga waliwo ababadde mu struggle okugikolerera okutuuka awo okukola eyo level. Bo bwe basanga ground eri beta. Ebyo ebintu ebimu twabyogerako dda ne tugamba nti music mu myaka egijja agenda kubeera wa bbeeyi ate nabo abanabaddako bajja basinga okubeera obulungi. N'olwekyo this is a journey okusitula industry okugijja ku level esooka okugidda ku level endala. N'olwekyo balina okuyiga okusiima abasookawo nabo bamanye nti nabo bagenda bakoze olubimbi lwabwe ate waliwo n'abalala bagenda okujja. Bano egamba nti balina kwesika lutalo si lutalo. This is a journey we are building. Kiringa bala Katikkiro bwe yagamba okukola ettafaali. Ettafaali likose kinene nnyo mu kyukakyuka nga Buganda mu Uganda eyawamu. Naffe mu art bwe tulina okubeera nti buli omu alina kyakola. Ba Elishama Wamala olabye Navio ennyimba ze nga mulimu eza Elishama Wamala ng'ate ye muto nnyo. Ba Bobi Wine ba Bebe Cool bayimba ennyimba ba Chameleone bayimba ennyimba z'abalala ng'ate babawa ekitiibwa. Ensi si yakulwanagana kubanga mu nsi tubeeramu akaseera katono tubeere n'essanyu okusobola okweyongera mu maaso. Mami, waliwo ekibiina ekyakyo ekya Federation omukulu eyali abakiikiridde nga Africa Band twalaba nga naye yavaayo. Tugaye mmwe mwakiddukamu ekya Federation. Ekyo kaakati ye yalina okyeddiramu lwaki yavaayo kubanga Federation buli muntu yamanyi lwaki ayagala okwegattako oba obuteegattako. Ekyo ekibuuzo soya kiddamu kubanga si nze naye ate waali asobola okweyogera lwaki yavaayo. Mami, gwe ng'omuzadde tulina ensonga ezitambula ez'omwana omuto Champion Gudo wazitegeddeko? Nazitegeddeko. Champion Gudu mwana muto era alina kuba mu ssomero. Ekisooka nze ndi mulwanirizi wa ddembe ly'abaana abato n'abaana ab'obuwala n'abakyala. N'olwekyo omwana oyo muto tulina kumulaga bulazi. N'oyo gwali naye ayinza okuba nga abadde tamanyiwo waakoma mu bintu bimu. Omuto alina okusoma ate aliko n'obudde bw'alina okukoma ng'ali mu bituula bino ebyaffe. Omutwala mu night club awali abanywa omwenge bayinza okuba nga balwana ne bamukuba eccupa. Naye olw'okuba ebiseera ebisinga babeera ku stage nga wali kyalibadde kirungi nti bw'amala bamugerera ne bamanya nti ekyate alina okusoma enkya Mande ne bamupimira okusobola okubeera ng'abeera mu ssomero. Ate nawulira waliwo abagala omutwala asome. Wabeerawo abagala okumutwala okusoma nakyo tubeebaza okumuwa omukisa okusomera amasomero amalungi. Kuba si buli omuntu alina omukisa ogwo talina kufiirwa kubanga obulungi bwonna buli mu kusoma era nalwe singa tetwasoma singa tetuliiwo. N'olwekyo ye nga akyasobola okusoma nga n'omukisa gusse alina okukozesa obulungi asome.